Besigye asoose kutuuza olukungaana lw'abannamawulire mu makaaga agasangibwa e Kasangati mwategeereza nti gavumenti ya President Museveni tekyalina busobozi kulwanyisa enguzi. Basanyalaza emirimu gyonna egy'eggwanga okulaga eggwanga ababbi be baluwa. Era ne batukola bulungi bona ne babateeka mu langi y'emu eggwanga ne limanya nti kino kye kizibu kyaffe. Olumaze okwogerako naffe n'afuluma amakaage okwolekera ekibuga wabula ekimwaniriza gy'emisanvu gy'ebali gisuliddwa mu kkubo eriva ewuwe. Mu malirivu Besigye ajja emisanvu gino mu kkubo n'alinnya emmotoka ye okwolekera ekibuga. Olusimbudde waka olwo poliisi nayo neemusimbako okukana ng'emutayiriza mu bitundu by'Empererwa gyeyungulidde abampi n'abawanvu. Kyokka Besigye yeremye okuva mu mmotoka ye ekisanyalaza ebyentambula ku luguudo luno. Poliisi erabise ng'esobedde olw'embeera eno era olw'omusirikale abadde ayagala okumenya emmotoka ya Besigye wabula n'akomebwako banne. Kato, I've instructed you to open this door. Open this door. Baleke buli munnayuganda agende Kololo tuvumirire abali b'enguzi ffenna tulina okubaawo tubugirize pulezidenti. Poliisi naye n'agenda n'avumirira abantu abali enguzi ng'abantu abalala bakama bange. Poliisi ewaliriziddwa okuleeta breakdown newalula emmotoka ya Besigye ne bamuvuga ne bamuza ewuwe. Bwe bamutuusizza mu makaage ate poliisi esoose kuziyiza bannamawulire kuyingira era wano tiyaggaasi akubiddwa. Kyokka wabadde okatemba n'okusika omuguwa wakati wa poliisi n'abayimbi ba Dr. Kizza Besigye breakdown bw'erinnya ebimuli bye n'omuddo mu makaage ekibajje mu mbeera ne balemesa omugoba waayo ne poliisi okugifulumya mu kifo kino. Ku ky'okumulemesa okutambula n'okumuza mu makaage Besigye agamba nti kino tekisobola kumala mu maanyi. Nze ensonga lwaki ne bwonkuba bankuba essasi bankuba maaso batefuuyira ebintu ne bakola ki naye sisobola kuva kulaba nti oli abinkuba akwatibwa n'atwalibwa mu kkomera. Wabula nakiikidde abantu ba bulijjo ensingo olw'okumusaasiranga ne balema okwerwanako. Ndabye abantu baffe nga tebananywera mu kumanya omulimu gwe balina okutambuza era abantu bonna bakungaanye nga balabanga firimu bawagira tubawagira bannange pulezidenti waffe naye pulezidenti wo si kyekyo olina okukola kubeera wali naawe olina okuba nga weekolamu omulimu ku lulwo. Emikono nayo poliisi yakedde kuzingako maka ga mubaka Betty Namboze ng'ontakiriziddwa okufuluma amakaage nga bwe badde ateeseteese. Kulwa People's Government njagala gamba nti tuwangudde tuteereddewo bannayuganda ekigezo ku gavumenti eno egamba nti erwanyisa obuli bw'enguzi. Kino kyekoze olwaleero okujja tusibire wano. Omanyi twali badde bawanguzi singa tugenze ne tutambula ne twogera eri abantu baffe naye ate tuli bawanguzi n'okukirawo olw'okuba nti gavumenti itidde nnyo nejja nti batusibire wano awaka. Bano wiiki ewedde balangirira nga bwe bagenda okwegatta ku President Museveni mu kutambula ogw'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga okubaddewo enkyaleero naye enteekateeka zaabwe zigudde butaka. Ivan Kigozi, NTV Akawungeezi.